Ebbaluwa ya Peetero embereberye. Peetero embereberye Essuula 1. Nze Peetero omutume wa Yesu Kristo, mpandiikiramu abalonde mu Katonda abali kati mu Ponto, Galatiya, Kapadokiya, Asiya ne mu Bitiniya gye mwasaasaanira. Okuva edda Katonda Kitaffe yabalonda mmwe, Mwoyo Mutuukirivu abatukuze, muwulire Yesu Kristo, era mumansibweko omusaayi gwe. Katonda ayongere okubakwatirwa mu ekisa era n'okubawa emirembe. Katonda, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Olw'okusaasira kwe okungi, yatuzaala omulundi ogwokubiri, bwe yazuukisa Yesu Kristo. Bw'atyo n'atuwa essuubi eddamu ery'okufuna ebirungi ebitaggwaawo, Katonda by'abaterekedde mmwe mu ggulu, bye bitayinza kwonoonekera wadde okufuma. Olw'okukkiriza kwammwe, Katonda abakuuma n'obuyinza bwe, era alibalokola ku lunaku olw'enkomerero lwe yategeka okulokolerako. Ekyo kibasanyusenga, newankubadde muteekwa okunakuwala okumala akaseera nga mugezebwa mu bizibu ebya buli ngeri. Okugezebwa okwo kulyoke kulage nti okukkiriza kwammwe kwa mazima. Ne zaabu aggwaawo, naye agezebwa mu muliro. N'okukkiriza kwammwe okw'omuwendo okusinga zaabu kuteekwa okugezebwa, kulyoke kusaanira ettendo n'ekitiibwa n'okugulumizibwa ku lunaku Yesu Kristo lwalirabikirako. Yesu oyo mumwagala newankubadde temumulabangako. Mumukkiriza newankubadde temumulaba kaakano. Ne mujjula essanyu ery'ekitalo eritalojjeka, ne mufuna kye mwagenderera mu kukkiriza, kwe kulokoka kw'obulamu bwammwe. Eby'okulokoka okwo, abalanzi abaalanga ekisa ekyo Katonda kye yali agenda okubakwatirwa mmwe, babirowoozangako nnyo ne babyekenneenya. Baagezaako okumanya ebiseera ebyo Mwoyo wa Kristo yali mu bo bye yalanga bwe birituukira, era n'engeri gye birituukamu bwe yalanga nga Kristo bw'alibonyaabonyezebwa era n'ekitiibwa ekiriddirira. Katonda yabalaga nti ebyo tebaabikola ku lwabwe, wabula ku lwammwe. Byebyo kaakano bye mubuuliddwa abo aba bategeeza amawulire amalungi ku bwa Mwoyo Mutuukirivu eyatumibwa okuva mu ggulu. Era byebyo bamalayika bye beegomba okulaba. Kale mubenga beetegefu era mwefugenga. Essuubi lyammwe lyonna muliteekenga mu kisa ekiribakwatirwa Kristo bw'alirabika. Mube baana bawulize, obulamu bwammwe temubutambulizanga mu kwegomba kwe mwalina nga mukyali mu butamanya. Naye mubenga batukuvu mu mpisa zammwe zonna, nga Katonda yabayita bw'ali omutuukirivu. Kyawandiikibwa nti, mubenga batuukirivu, kubanga nze ndi omutuukirivu. Obanga Katonda mumuyita kitammwe, ate ng'asala omusango awatali kusaliriza, ng'asinziira ku ebyo buli muntu by'akola, kale mumussengamu ekitiibwa ekiseera kyonna eky'obulamu bwammwe. Mumanyi nga ffeeza oba zaabu ebiggwaawo si bye byabanunula mu mpisa zammwe ezitaliimu ze mwafuna ku bajjajjammwe. Mwanunulibwa musaayi ogw'omuwendo ennyo, omusaayi gwa Kristo, alinga omwana gw'endiga ogutaliiko kamogo wadde ebbala. Kristo oyo yali yayonderwa dda kino nga n'ensi tennatondebwa, kyokka mu nnaku zino ezaakayita n'alabibwa ku lwammwe. Muye mwe muyita okukkiriza Katonda eyamuzuukiza n'amuwa ekitiibwa. Okukkiriza kwammwe n'okusuubira kwammwe ne kulyoka kunywerera ku Katonda. Kaakano nga bwe mumaze okutukuza emyoyo gyammwe nga mukkiriza amazima, ne mwagalanira ddala ng'abooluganda, mweyongere okwagalana n'omutima ogutaliimu bukuusa. Mwazaalibwa omulundi ogwokubiri. Ekyo ekiggwaawo si kyekyabazaala, wabula mwazaalibwa ekyo ekitaggwaawo. Ky'ekigambo kya Katonda ekiwa abantu obulamu era eky'olubeerera, ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba, abantu bonna balinga omuddo, n'ekitiibwa kyabwe kiringa ekimuli ky'omuddo. Omuddo gukala, ekimuli kyagwo ne kigwa, naye ekigambo kya Mukama kibeerera emirembe gyonna. Era ekigambo ekyo ge mawulire amalungi ag'abategeezebwa. Ebbaluwa ya Peetero embereberye. Peetero embereberye Essuula 1.
Nze Peetero omutume wa Yesu Kristo, mpandiikira mmwe abalonde mu ba Katonda abali kati mu Ponto, Galatiya, Kapadokiya,